Bukyanga mubuuza bifaako olwaleero mbatuse wammaterera n'ogabana nina akaboozi k'omubutooke njagala nsooke nkabatuseeko bannange omuntu w'okuliraana oba ng'omusajja nga bingi by'olabye ebirala ate n'obiteeka wali olw'etusaze z'obuntu ne zikyukana naye nze ekigambo bwennyinyaze ekyannema okukyusa ate nga kyamba buto n'abakadde banzaala abafubako bakinta senge bakongoka ng'engatto obugatto bw'ennyinnyandi baba yafunda nga tebagiwanzirako ng'ate mumulanga n'ali eri n'alowooza kumpiti tofeereddwa obwana obwakanyira nga kali akayanka olubeere ng'akoto kampani kalera waakiri okusiba mu nnyumba ne mba ng'omulwadde olw'obwekanase kale nonaaliba muteera ennyazira n'ebibya ate nekinkuliramu era naguno oguliko okubako okuteetasa kindemeddeko nze ndabye okukaddiwa n'endwadde tesenguka kubanga bingi byensubiza olaba n'omulembe nga guli wenvubukidde abasajja bampitangako okubeera mwenyinyaze akakayimba akamukama wange nsobola okuyimba ennyimba ze zonna nenzimalayo kubanga taata ono ye yanfumbiza ew'omusajja Masias Kamwesa omusajja omukiira Chikuba ekiveeyo omulungi kifaananyi ekyomuwindo nokiwanga ekyo bakiwanga okujjako ng'omuntu kabira yagula wasooka naye buli yagula oli oligina amba amaze okukuba golaba bakyakuba aba yagula wali ewasooka kale basawo banyawo tugenda kufuna ekitiibwa kya Buganda tufune oluyimba lw'eggwanga tufune n'essaala tutandike olugendo lwaffe lwe tugenda okumala eddakiika entonotono nga twenyonnyola wa gye tuvudde wa we tuli wa we tulaga kuba olwaleero tetuzze kufundikira tuzze kugulawo ssuula mpya tugende okumbiddaneddeyo lyonna lineggwanga Buganda lyagalwa nnyo eggwanga lyonna naffe tulyagalenga wamulira omuzindazi naye kalungi kagenda kukola okumbiddaneddeyo lyonna lineggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetoloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga awangali masomoki awangalutega may God uphold thee, we lay our future in thy hands, united faithfully, but together we always stand. Mukama wange Fred Seremba atuwe essaala tusumulule essuula empya. Twewombeke tusabe Kama Katonda waffe ekitaffe ekisa tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwa buli olukya tukwebaza olw'okutusobozesa okusisinkana olunaku luno olwaleero nga si lwa nnaku wabula nga lwa ssanyu tusaba kitaffe okkirize ebituleese wano
tusobola okuteekateeka ekyo ekijja mu kitiibwa ky'omwenge waffe Lord Fred Sebatta era olunaku olwo ayambale ebitiibwa bye mu bujjuvu. Tukusaba Mukama Katonda nga tumaliriza ensonga zino otuwerekere nga bw'otuleese buli omu muze gye yavudde mirembe kusabye nga tuta mu Kristo omwana wo Mukama waffe. Amiina. Ekituleese wano n'ensonga lwaki ffe tubikuttemu, nze Dr. Kwefulukuta nkola ne89.2 CBS FM Manduso ndi Zemugerwa David Nsumba 88.8 nze musajja batakulira olutamba ekireyo matumbi. Ekituleese ekya tukulembesezaamu mu lutabaalo luno ebiseera ebisinga bwe tuba nga tutudde naddala bali mu myaka gyaffe emboozi esinga okunyumizibwa ye kuba nti music oyo w'abantu bakulu nnyo, music w'abantu bakulu w'abakadde. Kakati ne tujja ffe abakiikiridde omulembe guno tukulage nti music takula, nnyini ye yakula naye music asigalawo ng'atwala naawe amuwuliriza gwakula naddala nga ayigiriza n'okusomesa ng'asomesa. Tuzze ne kadongo kamono okuviira ddala emabega emyaka giri emikadde bajjajjaffe basooka kukuba ngoma. Bwe twava mu ngoma ne tufuna kagitaako akamu era ndowooza bwe mbaserabidde yali mugenzi eri wamala kagitaako akamu nga ke bakuba kyekigisa kadongo kamu. Ne tujja nga tuvuga omulembe gwo gw'okutambuza akadongo ako akamu mu byalo eby'enjawulo tugiyita endongo y'okulejjesa ebaga ndejja na gita. Ne tujja ne tuyita mu mulembe gw'okulejja ne gita ne tutandika okulikoodinga. Awo bwe tujjukirira bakadde baffe ba Peterson Mutebi eri wamala ne tujja nga tuli Christopher Sebadduka jjajja w'abayimbi mutabani wali wana mukiikiridde bulungi nnyo. Ne tujja nga tutambula likimu eyo kati bw'oba oyogera gweri tuva mu myaka gy'ataano tuyingira enkaaga gwe mulembe gw'omugenzi Banamusuubuga Matiya Kyakamala gwe mulembe gwa Gerard Mukasa. Kakati era kyekiwenda ky'abamuzeeyita okasebadduka nga tuli ku lutamba manyi twe kadongo kamu tumuyita lutamba olukoba. So bwe tuba tuze tutambula mu generations ez'enjawulo okweyubula naye okweyubulira ddala tugambe nti kakati okadongo kamu tujja kuwa ekitiibwa mukadde waffe ono Ssaalongo Dani Mugula. Kikwetaagisa okuvuga emyaka kakati nga 54 weba okuddayo mu 68 awo nga batandise kati okuba endongo eri siriyasi. Ekyatuleetera ekyo ekizibu nti wano twalwawo okufuna studio ez'omulembe era nkakasa maaso obona abatubuulira bajja kuwulira nti ono kyaleetaagisanga okugenda e Nairobi okusobola okukolerayo music eyali omutindo mu budde obwo ate nga wakadongo kamu. So olugendo olwo luna lututwala ku lunaku luno lukulu. Olugendo tutwala ku lunaku lw'ekitiibwa tusembye mu 68 Muzeidani ng'amaze okusamba akaki mukadde waffe Matiya Wima nkakasa kakati ndi mukuzaayo mabega eri mu ndongo yaffe eyo tujja mpolampola tutuuka mu 70s kubanga jjukira nti waliwo obstacles oba emiziziko okusingira ddala egyava ku political instability oba ebyobufuzi ebitaali bitebenkevu. Mujjukira ebya 66 okulumba olubiri kati awo waliwo okukolaki okukyankalanamu era ennyimba zajja nnyingi. Professor Annie Sensuwa sajja yogeza endongo ebigambo byonna yenyamu gwe obeera mwana muzzukulu mu lugendo lwa muzeeyi ye matendo oba mwana abaana mu matendo. Saalo mujja kusaba oyandiisemu Ulebala ennyo ssebo ani nammwe oba ayogera nammwe Dani Mugula Ssaalongo era nga y'omu ku bayimbi b'akadongo kamu be mukyalabako nga munnange bw'abadde ayogera akyaliwo. Kale nno ekyo nkiyita kya mukiseera neebaza Katonda okulaba nti ate ne betukutte ku mikono nabo bayitimisa okutuuka ku ssanga lino lye tuliko. Mwebale nnyo.
nnyo n'ebirala tujja byogera mpola mpola. Awo tugenda kuwummulamu tubuuke tudde wano ewa mukadde waffe omugole waffe agira awummulamu katuuke akokoogera. Baleeze Matiyayimba taata w'abayimbi Sepiriya bawa omukyala Sawuda bate nakakaawa omukadde atakaddiwa ataliiwo naye ali kumpi awo neesirimbe banange okubalabako. Amannya agange nze Rahima Kulabako abasinga mupita Namakine ekituufu nze Namakine olikino wadde mumanyidde mu katemba naye nze nasooka mu kadongoka mayingira mu kinana kadongoka kinana mugumu. balamusiza bassebo ne bannyabo. Amannya gange nze Fred Seremba Sebatta zijjajja w'abayimbi bano bonna be mulaba wano. Kyekitiibwa kyange ekyo ekintuuziza wano olunaku lwaleero okujjako ono yekka mutabani wange Matiyayimba yaba mutabani wange kuba ye taata w'abayimbi. Mukama mulungi. Amannya gange nze Nantume Justine abandi bebamanyiga nannyinizo era zino zambadde. Era nze omu batandika Matendo Promoted Singers mu 9 bwe twatandikira Matendo. Mu luzungu bakiyita luzaffe bani bafounder. Katono nnyo Senga. Mu Matendo obeera mwana oli muzzukulu. Ndi mwana. Mu lugendo lwa Amaziga. Yes sir. Okay. Akamasukira katambule. Balamusizanyi bannange. Amannya gange nze Sunda Bwajukidde mutabani wa Lord Fred Sebatta. Nze kumuwerekerako. Balamusizza baganda bange mwenna mikwano gyange mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Amannya gange amazaali bampita Kato Stephen wasinga tebamanyi oba Katwala bampita Mulongo naye ng'erinnya erintunda oba erimpa ekyokulya mpitibwa Muzeeyi Mwaliko nga nzannya ennyimba za mukama wange Lord Fred Sebatta ku stage. Mwami Seguya baba kulamukitta baba omunene wa Kampala. Kati nnyo omulongo. Mu lugendo lwa Muzeeyi oli mwana oli muzzukulu. Nandibadde sebo mpitibwa mwana. Yes. Naye ku stage aba mukulu munnange. Tuyanze. Neyanziza bassebo ne bannyabo amannya Akayimba naye nga ndi musajja avudde omwami ono Lord Fred Sebatta kubanga namwegattako mu mwaka gwa 99 naye nga nasooka kutendekebwa yalina essomero lyali Kajjansi nga lisomesa okuyimba n'okuyiiya ne ndimalamu emyaka 2 era mu biseera by'okuyimba awo we nayimbira oluyimba abaalulabako yali ndi muyayimpiwa eyo olusibu lwoyogeddeko bwe nva eyo ne ngenda mu social media we natandikira ne Super FM era nga nze muteweta okwambuuzika birinage bulungi bwandobera gejo omusajja nze kana hips mwibane nzale bityana kyamira tanda n'engende kabule nze sekupekera lukenderwa n'omba kamera musirebe n'endendera kafuta kabiri mese wa kidisi mama bibi sikuba kati bansula kutta owebaba Stone chiba chali bange bambi tomya iganja ankuli sonda da sonda ya kala soda tatinga inatandika okuchapa ne Matendo 12 nga kazikika Lord Fred Sebatta Africa kakafuluma kibulwa kitanga Equalizer 2000 na lumba yonga dance trainer then nitandika n'okuyimbirayo kayimba kankamve kusada ndoza mukamanyi so Lord Fred Sebatta nanga batata mu industry ya entertainment. Yes, tuyanze. balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo. Amannya bampita Harriet Sanyu n'abawanuka dole w'omwana maama Brenda kwegamba amannya nyina Kyatutonderwa. musula bubi bw'abaana
osa Saamu wange gwe kyolagala ky'oba Peter. Saakasi. Era nga nange mu matendo nagyegattako ndowooza 1994. 1994. Yes. Era mu matendo. Era nga mu matendo ndi maama wa matendo. Tweyanza nnyo, tweyanzeeko. Akiwulidde kugira mukama engaaliza amaanyi. Shimba. Balamusize nnyo basebo ne bannyabo. Erinnya nze Katumwa Spirito matendo nagyegattako 2007. Mwenyimbidde ennyimba zonna sente mujejendi kulukuku bepakasize ow'olugambo zonna naye nga asinga okunkwatako ye Lord Fred Sebatta mukama wange. Era ntambudde naye okutuusa olwaleero n'okuva ku olwo na buli kimu kyonna najja ndi muyimbi naye n'enjiga ebirala era nze nkuba buli muyimba lwonna z'owulirako. Ekitegeeza mu matendo ogw'emuziku gwe tulinawo essaawa eno oba kagalanda. Ekyo tekikyali kitono nnyo ndi muzuku. Buuza oba kagalanda. Kagalanda. Tweyanza nnyo tweyanze. Tubadde tuli wano nga ne Dr. Fred Sembali atwegasseeko. Musa. Balamusizza baganda bamwe n'abali wano. Amanya gange nze Dr. Fred Sembali musisa wano n'oluvu. Nzize wano kuba show ya mzee wange mzee Fred Sebatta era nga nze mutabani we mukulu mu nsonga ku baana be yatendeka era nga byenkola byonna ebirungo ebisinga nabijja lwa mzee Fred Sebatta sola tumukubire ku mugalo wano obwamu era nsuubira omukolo guno tugenda kuba gwa maanyi nnyo era nga tukubiriza n'abantu bonna okuvaayo kubanga tugenda okuba nti tulabika nti abantu ate balaba ku music gwe baludde okukola ki gwe baludde okulabako omuli ennyimba ez'akadongo kamu eziyigiriza ate nga zisanyusa kuba akadongo kamu ategeeza kusanyuka nga bwokola ki nga bweyiga. So tusuubira omukolo guno okubeera ogw'ekitiibwa tusaba abantu bonna okusituka okujja kushuyaffe. Katono nnyo Dokita. Tulina omukisa nti Kagalanda waali ow'amatendo ate naawe omugulanda woli ow'amatendo. Kuba weyanjudde n'ogamba omwana omugulanda mu matendo. Si mutusanyusa okukulaba. Matendo ogyegattako ddi? Matendo saagyegattako butereevu. Najja mu 1989 nentuukira mu Super Singers era muzeeyi Matiya Bimono eyandeeta mu kuyimba kuno kwa kadongo kamu. Weewaawo nalina tageti y'okutuukirira muzeeyi Sebatta nga maze okuwuliza ennyimba ze mu lulimba lwe bayita musango gw'abazadde. Lwayo lugambo mukimanyi nga bwe siweera tubise n'obugambo nga buno n'abazimba bukuno kati temusobola kumanya mwana. Kale nga oluyimba olwo lwandeeta mukundeeta nefuna omukisa mu 1999 muzeeyi n'atandika gurupu gye bayita ey'amatendo era nali mukubi wa ngoma nga ndi mukubi wa jazz era nze nakuba oluyimba lw'eggwanga olwasooka olwa gurupu ey'amatendo. N'olwekyo kyekitongozza 1999. Tweyanza nnyo tweyanze engerese. Basole bannyabo tuwulidde buli muntu akakwate kayina ku myaka 42 gye tugenda okujaguza. Emyaka 42 gitudde ku musingi ogugumidde. Mukama waffe abamu bakuyita taata, ffe tukuyita jjajja, balala bakuyita buli omu alina bwakuyita. Tusaba oyogereko eri abantu otuyiseemuko mu lugendo, otuyiseemu we tuli, otuyiseemu ne bye tusuubira mu maaso awo obuuza otujja okubitakolezaawo. Balamusiza nnyo bannange ate era nsanyusa nnyo okusanga bannamawulire abangi bwe bati mutulindiridde era tubeetondera okubalwisaamu ku
kubanga gyetuvudde eri wabadde wetulwisize bitukwataganyiza. Erinnya bampita Fred Sebatta. Erya loodi abantu be bali ntuuma. Naye kangandanga kubagamba nti ndi Star of Africa nga bo baga nti afe tukutumye erya loodi olw'engeri gye nayambalanga n'okulabika obulungi ku stage. Temundaba okusenya enviiri nali mata ddala. Kaakati nsanyuse nnyo ate ne bannange nembeebaza bonna abazze okumperekera kubanga sina bwe nagambirwa mpaka nti wange jangu naye olaba abaana bonna bavuddeyo buli omu kasita yabulidde nti nno ekintu kivudde ku mukadde waabwe. Ate era neebaliza wano mu bantu bano munnaffe ali mu bigere bya jjajjaffe Christopher Sebadduka okuba nti yeeyisa bulungi. Ate era neneebaza munnaffe Ayimba taata w'abayimbi okuba nti tutabagana n'akomaakoma. Ate neneebaza nnyo ak'ensusse omukulu Dani Mugula yankwatako nnyo. Yaŋŋamba nga naleetanga ennyimba nezituusa ku ofiisi ye n'agamba nti mutabani wange toggwamu maanyi nti okuyimba kujja kuba kulungi, yewongere okuyiya ennyimba. Naye nakijjukira luvannyuma nnyo nga ndaba ennyimba zimpeddeko zentuula neŋŋamba omusajja ono yalengera atya. Kale kyenva muwa nnyo ekitiibwa ate era mwagala nnyo n'abayimba balala. Neneebaza omukulu omulala ye Professor Hane Sensuwa akubye ennyimba zaffe okuva nga tutandika n'okutuuka kati. Ye muntu endongo yonna eya solo gy'owulira mu nnyimba ezo. Omukulu oyo tukyalina omukisa nti tumuyina yazikuba. N'olwekyo ekivvulu kya 13 Desemba tumwesunga naye okumulabako nga balaga obukodyo bwonna, ate nga n'ennyimba ajja kubanga azibakubira nga bw'oluwulira eri. Nali ndi kizibu kimu nti ekyo nkyaya nnyo nga njagala nnyo ekintu kyange kivuge nga bwe nakirikodinga. Awo nno nakyayibwa abakubi bangi ogira kuti nga mugamba konza agwedde ebbali tosobola. So nga nange ekyakuba sikisobola naye nagamba nti ddako ebbali njagala kuweereza abantu ekyo kyennyini kye nalikodinga. Era kyobola nti oluyimba olwange olulitandika oluwulira buwulizi nti oyo Fred Sebatta. Neebaza nnyo abakozi bano abamu betuze tululirana nabo, abalaba bagambye amannya gaabwe, abaatandika nange ndi musajja mukambwe mu kutendeka, naye mwenna bannange benakubanga empimba saba munsonyiwe. Akali kakabino kaba nti nakakubanga naye wabawako ngasangayo nenkakuba ati bulekola okulu okwongera naye munsonyiwe bannange bayisibye omu. Ekirala kyenjagala okwetondera era bannange tewali atasoya. Bannamawulire wano bwe mbalaba mwenna oluusi waliwo kye nabakola. Oluusi waŋŋamba nti wange jangu tusinkane ku kifo kyonna nkuggyeko interview nesikikola n'otambulira obwerere. Naye bannange mbeegayira mbasaba munsonyiwe tukwasaganye omulimu guno guveemu ekirungi, kubanga ekirungi bwe kinaavaamu tekiri kulwange nzekka naye kiri kulwa Uganda yonna, kubanga njukira mbagambye nti ndi Star of Africa. Abantu bangi abagenda okubeera ku mukolo ogwo, abalala bagenda kuva wabweru wa ggwanga bajje balabe, kubanga nze sibayitangako nti ngenda kuwasa. Tibanaye jangu mperekere ngenda kuwasa. Kakati yenna ayinza okugamba omusajja ono naye bambi emyaka 42 ng'ate taseesetuse kuva waggulu, naye kamuyambe bwe nti nja kukyaliriza nnyo bamaama ne bataata bannamawulire mwenna
buwanike buwanisi kubanga omunakikuba munaba munkoze bwesinayo mukisa mulala ate omukyala oyo nebaza omukyala events lwaki mwebaza teyasobodde okuvaayo simulaba naku buli kaseera njagala mbe nga mulabako si kubanga abula ewali droli tetutwala oyo kakati omukyalo oyo ng'abaami bangi nnyo abategesi b'ebivulwano naye tebasobodde kukikola naye oyo banemumunyo kakati mumbeera eyo mwebaza okubanga mukyala ye yasobodde okuvaayo ate si muntu mukulu nnyo nga bwe tulowooza naye kikwewuunyisa abaami baalemwa nga buli amutuka waliwo abantu abagamba abakuleeta n'ennaku n'obusungu naye ebyo n'obumala gabireka n'ogamba nti sijja kwogera naye bannange nambadde nkyali mu kwetondera bannamawulire wensobezza wenayiwa nesimu nesikutuukirira omulala yaŋŋamba ki kwegamba mu byonna basaba munsonyi mwami sebuya sebu ogenda kunkalakata naye olugambo bitaata leero tumegula n'abadde besimanyi mwenna n'abasimanyi manya ndiyize esimu yange oyinza okumukubirako neyogerako nange ndi musajja ali simpo siimumanga ku bantu oliyinza bwankola ekintu ekifaanana kitya engeri zange zakusirika busirisi kale mwenna bannange neyanzisa nnyo bakubireko bannamawulire kati no bwentyo lwe lugendo alutandikira mu gurupu y'omukulu ono mu super singers naye nga jjukira nti emabega yasooka okunsembeza ye mukulu Dani bwe nawandiikira ebbaluwa ne muganda njagala kujja kuyimbako mu kivulu kyammwe kyalina kibwena katwawo kibuye White Nile nanzikiriza nga teyeseemu naziramu abayimbi ebiseera ebyo abasinga abakulu abo baali si bangu nnyo okuddamu amangu ago naye yawandiika ebbaluwa n'agiddamu nga nayange nagiwandiika mu mukono sebo nkusaba naŋŋamba nti jangu ebintu byavaawo nakanikanga abamanyimba nakanikanga emmotoka nga wansi mbeera eyo nga nnyimba abamu bayimba bimanyi naye nga nkanika eno nali musajja mukanisi mulungi mu nnyimba era naliko buli daalya froma wali okanika wali makanika nga nkanikira mu ndeeba ng'okanika kimuzee nga nkanika mmotoka kitone kyokuyimba tekirina kwambala nga kimwe kirina ekyekugambye nti no bampuliranga nga nnyimba mu mmotoka oyimba bwokuba sipaana ate olwekirala kyembadde nzeseeyo kyekyemukutuwa ebikonde nabikubirako ddala ddala era kyabinzijako yali akisidenti katonda ngaakuvuga ebikonde paka kumutendera ki ebitondogwaffe sibikonde byakumwenge nalinga ntendekebwa ddala butendekebwa nga ndi mukubi bulungi kubanga ebiseera ebyo twalinga batusibako sepulingi ezo nga kubabalira ekikonde ekyotwala kiri kizibu naye ndowooza nakoma ku kirozi mezaani ngaebala 28 wagwakabengi nogamba omusawo nagamba nti tokkirizibwa kuddamu kuzannya bikonde so mbumpimba essaawa zinakuyingiramu gyamanyi anti waliwo abaganda bagamba nti bukadde bwa mpeta nga yali munafu kale kati okuva olwo tugenda mpolampola ntukooko nina obuyimba naluyiya n'emitumu nali ndowooza nti lwange nzekka nga nalutuuma nti baana bange no nali ŋŋamba abavubuka waliwo kivubuka kyange yimirako bakulabe oyo mutabani wa Prosi Sebatta omugenzi bwe yaleka omugwati kati nali ennyimba ezo nga njagala kubalaga nti
sirina nnyo kyenjagala kuba kyenina naye okujja okubaweerera. Kati nenvaawo ne tukola Matendo ne banungi nnyo, yakola bulungi nnyo okutuusiza ddala bwe natandika okulwala okwanwalidde emyaka ndowooza kati ena n'emyezi nga giigyo, naye nga mmanyi nti Mukama agenda kunsobozesa. Kati omukyalo bwe yavaayo n'agamba nti kanteke mu musajja ono ssente mutegekere ekivulu, nkyewuunya nnyo maama. Ndowooza bye bitonotono ebisibu binjagadde bwe ekisinze abavubuka bano okuba nti abamu bakadde baffe tebabamanyi kwe kuba nti waliwo we twatuuka ne balowooza nti kadongo kamu yalinga asseemu wansi. Mu lugendo lwaffe luno kiki mwe kyotunulira kyolabanga ekyassa kadongo kamu wansi okuba nti abavubuka bano ate tebalinamutegeera nnyo? Abavubuka ennaku zino obuzibu obuliwo munasonyiwa, abantu bayankulira nnyo microphone, naye ng'ate microphone si byebimu ku bitonotono ebikola okuyimba. Kyova olaba tawana n'ennyimba, bakayana n'ennyimba, luno simanyi lulimba lwa nkundi yalupa, sino kiki yali tuni yange n'ebirala bingi, lwakuba temwewaayo kuyiga bivuga. Kiteeno eyo gye bawanise muzee kwata nedde kuba kikwata ekitaffe ekitaffe okwatamu kakati omuntu egita eyo etwala omwaka gumu n'ekitundu okugiyiga n'ekugyamu ebirowoozo n'entunnunsi Mukama Katonda ze yakutondamu. Kyova olaba abasajja bano ab'edda mujja kugeza munoonye ku nnyimba za Mwamidani Mugula, munoonye ku za Christopher Sebadduka, munoonye ku za Segamwenge, mujja kukiraba nti olutandika olukoba n'omanya nti oyo Christopher Sebadduka. Kati temukyakiyinamu abavubuka mwagala nnyo microphone, naye microphone enjereere nga tolina kivuga kyomanyi, kubanga ennaku zino ze mbadde nkusuubira nti wandibadde oyiga bulungi keyboard. Kale obanga toyagala ndongeeno wakiriga keyboard ekuggyemu ekyo kyennyini. Abantu abalina ebivuga ebintu byabwe biba byanjawulo, kubanga oyinza okweyawulira n'oga nti enetini ngifunye naye mbi. Ekyo kyekisinza okulaba. Ekirala be bantu abali ku mpeereza zaffe, nammwekagakoneko katono. Ennyimba zino mwakifuulanga kati luwalo, ne muddira esande abantu bagenze kusaba n'ogamba nti bwe tutaddeyo kadongo kamu. Bannange ettima lya kika ki, naye gye mukomye okukola ettima ng'ennyimba ezo muzigaana, kufe tubali tuyimbira nga tuli waggulu, nga tosanga maka ga muntu gatemeddwamu omuntu mwani abeetemeetemye embali abakoze batya. Buli omuntu otekawo kayimba noga nti era naawe omukyalo noga nti nolaba ataddeko akayimba kano ategeeza kino. Naye kati olwaleero kale nobambi nze ŋŋamba nti abantu aba radios ne tvs ennyimba zino muddeyo muziwe omwaganya, mukkirize n'abantu bazisabe, ate obudde nebuba bwokola oli kubanga oli wakugamba nti no oli oweereza program gundi katugamba oweereza program yabyabulimi, kakati ate nojjoleeta olimba noga nti abagenda bandikomyewo bikwataganirawo. Nze ŋŋamba ti mutuyite tugwawe ku magezi gakuweebwa, mutuyite tubawe ku magezi, kubanga Katonda ali kubuuza nti gwe abantu wabakolera ki ng'oli ku rediyo? Noga nti kuba simanyi kyakola. Katonda akubuuza omukoledde ki ku nsi eyo?
emyaka 42 egya Lord Fred Sebatta ne matendo yonna tuli nayo. Muzeeyi olina ku bayimbi b'otulwa bano bonna batabani bo bawalabo ne maama naye kati mu bayimbi baffe olina b'otunya boga nti byonna byenjogedde gundi oyo bwe muwuliriza agezaako okubituukiriza oba abituukiriza kuba mmanyi owuliriza abayimbi abaliko kuba ensangi zino abayimbi abasinga obungi guno mulembe si gwa kwebuuza buli muntu ajja amugamba nti amanyi naye ffe luli nga Sebadduko wakugamba nti jangu muvubuka mpulirize ku luyimba lwo osula teweebase naye olwaleero nesiwulirangayo muvubuka agambe nti waneka ngende nebuze ku musajja ono Sebatta mpozi ate abalala kakati nzole omusajja gwe neewuunya omwo nabadde ndowooza ndiyinza n'omulaba kwana mukama naye takikkiriza ye kamiliyoni ng'akusanga nakugandi muzeeyi kino gwakikola kino kintuuseku wakigwe naye bwekiyitako otya omusajja oyo naye mutumugwereko mu ngalo bana ng'amubuuza nga tayagala butabuuza ne bweba mundina ekivumanga mwakigasi ng'asooka kunyumya naawe n'akubuuza kino nakiri nakubulira ebizibu byayitamu n'omuwa ku magezi naye nga nze amagezi gensinga okugamba eri abayimbi kusirika nakwefumitiriza ze nakino ndowooza tukigatteko lumu waliwo abatunuulizi ba music ekintu kye bakuteekako nti oze otransforminga music naye ng'ate tovudde ku mulamwa. For example, bwe tunuulira mukyenda nga muva mu super singers music gwajja naye ate mu makati ga 1996 ate yali akyuse ng'ebivuga byakadongokamu n'ebigambo byakadongokamu era still wakyali ku mulamwa ne tujja mu 98 wakati wa 98 mpisiza wakadde oba lwe bayita ddole w'omwana ne lujjanga lwakadongokamu naye nga deep inside nowarege asobola okupasivinga then tujja bonna lwewuma. Ekintu kino osobodde kikola otya okutransforminga music oba wakikola otya? Kwegamba mu ngeri eyo gy'oleese nja kwebaza omusajja gwe bayita Steve Jim yalumirwa nnyo kadongokamu so nga ate alina gundi music we bwe yali akuba naye bwe yampuliramu omulamwa n'ayagala akyuse engoma yange twasooka ne tusika ku mugwa naye bwegenanga okunaŋŋamba nti leeta yimba bwoti kakati kaŋŋende eka ndabe ekyokukola nja kukikudiza enkya ngakimaliriza bwe yalwanga nnyo zalinga ennaku 3 ng'aleeta ekintu nga kiyitirivu kakati oyo omukulu yakuba oluyimba olutava ku mulembe wano nalwewuuba naye emiziki waalo nakati omusanga mukiragusi nga bazina nga tebayongedde mu kintu kyonna kyemwewunyiza n'alyoka ate bapulaninga bali ne munnaffe Kizito Timothy yafa n'okufa naye tetumanye enfaye gyeyafaamu kwegamba byonna byawo tuli matankane naye ne bapulaninga oluyimba olwo lwe muyita ddole w'omwana naye nga bo twanze nalutuma nti nfisizaawo akadde kakati bw'olaba oluyimba olwo nga lukuba gundi luvuga lwokka lwefaanana lwokka mu nnyimba ez'akadongokamu kitegeeza ki? Tikitegeeza nti kadongokamu nze nsigala ne lizimu munda eyange gyenkuba naye nga tuyinza ogizimbira kubanga singa tetwali tetukulaakulanya bintu ebyo singa nakati tukyayambala mbugo naye kati embugo tukyasobola kulwambala naye nga tumanyi nti gyetwava kakati nze kyenva mpita n'endongo yange eyo enyimba nyingi zegenze ngakyusa nga nzikyusa enkuba nenga ngenda ku muzuku nenvaayo nga byonna just kuleeta bugagga bwaffe wano tunyingirize ekyaffe okuggyako gwenyingira ye muntu lizimu eno agyerabira eyo
netewulikikako n'akugamba nti ayimba kadongo kamwe ennaku naawe ebeebula ku nzita fe abalwanidde ekintu ekyo eba ebula ku nzita njagala oyite ne bizimu eyo gye baba bakolerako ebintu ebirala byonna music waffe ajja kuddayo akole naye mu kivulu kino nina ekintu kimu kyensuubira nti ekivulu kino kigenda kwefaanana kyokka mu bivulu byonna ebibadde birabibwa era bijja kubaamu ebintu bingi abalala batukubira kuba naye nayagadde n'okugamba abantu nti mumpe buli omu essimu ya whatsapp eyange mumpeereza oluyimba buli owulira terwandibuze mu kivulu kuba nina ennyimba nyingi ennyimba zigenda mu 17 zigobereza bibiri naye bwe mbuulira buwulizi nti oluyimba buli terwandibuze mu kivulu ekyo tukole programu ejja kunyumira nnyo era manyi nti ekivulu kijja kuba kyakumwanja mu bivulu by'omwaka guno nga mukama ye mubeezi. Tuli ku Serena Hotel ennaku z'omwezi zigenda kuba 13 bwe tujja okuva tweyongereyo mukono then tweyongereyo ne Masaka. Tuli ne bannaffe aba Royal Milk batutaddemu ssente twagala kubeebaza Royal Milk tweyanza nnyo tuli ne bannaffe aba SMP Tours and Travels tweyanza nnyo egondiye gwe mudaali gwe najja gwe bandeetera okuva e Cairo ne ŋŋaana okugenda e Cairo okugunyambaza nenzija wano enakivubo eri Colorful Ceremony negunyambazibwa Ssaabasajja Kabaka wa Uganda. Si kyangu kukyerabira era tekiyinza kunvaamu bwongo ekyo kizibu kakati nno ekyo nze kyenandibadde mpita naye bino ebinsoomooza bingi nnyo nyinza n'okunyumya wano n'ensulawo naye nga sibitwala ng'ekikulu ntwala mpozi olumbe olunsomoozezza emyaka 4.5 olwo lwe lunsomoozezza ennyo naye ebirala bwe mbeera nga ndi mulamu manyi nti bibiyitibwa buli muntu. Muzeeyi buli muntu atandika ekintu abeerako kwalabidde ndowooza bakiyita inspiration. Omuntu yandyagadde okumanya mu Uganda wano ani yakuinspiringa okuyimba era like wali weegomba ne mubeebweru oyinza otuwali kwogamba nti oyo ankolera bulungi oba yankolera bulungi. Kakati ebintu abakola ekintu ekyo omundi naye wano Dani Mbula Akayimba ekyokukola kyambula anoonya ekyokukola kyambula kwe kwatula nze tibamifaako nabalaba nina omwana amanya omukwano nyongereyo ya maama mirembe abali mu show zonna zewajjanga okolanga mukwatagana mwenanga ekibiina. Twatandika dda omukulu yakimanyi bulungi maama waffe oyo manyi nze natandise nakumuyita maama waffe akimanyi bulungi nti natandika dda practice eziriwo okuzza baana bagambye wano nti njagala nnyo oluyimba lugenga bwe nalukola kakati neekintu ekyo abantu balina obudde era betujja okgenda nabo basobole tujja kuzikuba bulungi manyi ekivulu kigenda kuba kirungi okukwatagana kwangu nnyo Katemba tumumanyi twemanyi kwegamba buli kimu kyonna kijja kuba kirungi kwegenda okusobola okulowooza nti show yemu ku show ezijja okuba nga zoogerwako omwaka guno. Tulina shows endala nga tugudde wano enteekateeka yazo yegenda kubeera etya kuba guno omulembe gw'olimu essaawa zino abatuyimbira Serena eba nnungi oluusi waba ategesa Africana nebiba birungi naye ebirungi ebisigadde nebisigala Kampala tugenda okwetoloola eri nga bizinesi tewali. Nedda bwe kiba bwe kityo kyenyinza okukyogerako nyinza okugamba nti bwe nja kuba mu Serena era nja kubaayo e Masaka era nja kubaayo e Mukono n'omutindo gwe gumu. Kale tugenda kuteekateeka ebibuuzo okuva eri bannaffe aba BBS nga bajje batubuuzeeko eddakiika emu
then bwe tumaliriza teeketeeka ebibuuzo okuva mu bannamawulire. Nnaku z'omwezi genda kuba 13 tuli mu kujaguza olugendo lw'akadongo kamu emyaka 42 egya Lord Fred Sebatta. naye abantu bagambe si eby'omukulu 42 egya music egyekisaawe BBS. Balamusiza basebo ne banyabo sanso okubalabako sanso okulabako Nzeyi Lord Fred Sebatta ne bannamawulire mwenna abali wano erinnya nze Enjo Nambooze ngamba ku BBS Telefayina. BBS Telefayina tuli basanyufu okuba nga tugenda okutambula olugendo luno ne Muzeeyi Lord Fred Sebatta. Buuzeeko ayite n'abantu bawulira lwuliro oluyimba olwo ayagala eddoboozi lyayita nalyo Katumwa kwata lizimu. kwata lizimu katumwa alimi nawe kwate Nsooka luno lwa Muzeeyi wennyini. Nsaba nkubira ndi mwenyinyaze oba mu Yimiddako so. Senga Justine Nantume Pro Max. Bukyanga mubuuza bifaako olwaleero mbatuse wammaterera n'ogabana nina akaboozi k'omubutooka enjagala nsooke nkabatuseeko bannange omuntu w'okuliraano oba ng'omusajja nga bingi by'olabye ebirala ate n'obiteeka wali olw'etusaze z'obuntu ne zikyukana naye nze ekigambo bwekinyaze ekyannema okukyusa ate nga kyamba buto n'abakadde banzaala abafubako batintase ne bakongoka ng'engato obugato mwenninyandi baba yafunda nga tebagiwanzirako ng'ate mamulanga n'ali eri nalowooza kompete tofeereddwa obwana obwakanyira nga kali akayanka olubeere ng'akoto kampale kalera waakiri okusiba mu nnyumba ne mbaga omulwadde olw'obwekanase kale nonaali bamuteera nnyazira n'ebibya ate nekimpuliramu era naguno oguliko nfubako okuteetasa kindemeddeko nze ndabye okukaddiwa n'endwadde tesenguka kubanga bingi byensubiza olaba n'omulembe nga guli wenvubukidde abasajja bampitangako okubeera mwenyinyaze akakayimba akamukama wange esobola okuyimba ennyimba ze zonna nenzimalayo kubanga taata ono ye yanfumbiza ew'omusajja Masias Kabweso omusambi omukiira taata yanfumbiza mu 93 amabere gali gavuddeyo naye nga ndi mulalu nnyo era nze najja kumpiza Muzeeyi oyo nali wa ffujjo era yanfumbiza n'agamba tetwagala buli mwaka kufiirwa mwana muno ng'afudde mulwadde bwa sirimu nga ze Masaka abalina mu gurupu abeeyagala ne beeyagala zina bagamba Muzeeyi sirina n'omu lwe nali ndebere naye bonna bankwata nenfuna ku kyalo gye twali Masias Kaweesa yali musambi omupiira nga nange mbaka mupiira Muzeeyi yanfumbiza era emiko gyonna egyankubwanga taata oyo nga ajja n'agamba omwana ono nze namufumbiza naye ng'ankubira ky'omusajja oyo saali mutambuze kuŋŋaana ate kuyimba ate ng'ekintu yakinsangamu okuva ku olwo noonya omusajja gwempasa simulaba naye ngambakoowola nga nakuza omwezi 13 bananga bijja muserena mugenda mulaba ekitalabangawo Muzeeyi Sebatta agenda kuyimba ennyimba ze zonna tugenda kusaba ne WhatsApp group ng'osaba busaba ebiyimba Muzeeyi waba ayagala oyimbe waliwo muli mutima gw'oli oyagala aluyimbe ajja luyimba ffenna tujja kuziyimba abakyala b'omu maka Nantume ejja kuluyimba enjawulo y'abafumbo abasajja bazaaleko ebweru gikube mu nsonda ezo nno nnyimba za tayifa zange ndeete bannayuganda tubakowoola mujje mulabe kyemutalabanga tugenda okuba ennyimba zonna ate ffe ebyaffe bamu katemba oluyimba lutambula n'omuzannyo mujje bannayuganda buli omu atemye ku munne nti amatendo promoted singers bweba esimbudde tuba tukoze eki matendo naki SMP tuwadde ku njawulo y'abafumbo enjawulo y'abafumbo kakatuteregere fe abakategeera abanafu abataddemu ensimbi buli muntu agaba kyayinza boyogereko eri abantu bamwe batadde sente mu kikulu kye ntwala omukisa guno okuyimirira mu maaso ga Muzeeyi Lord Fred Sebatta
We are SNP Tours and Travel, the young, growing and supporting company in Uganda today. Era mwabali yemujiraba eri mukokola ebintu ebyenjawulo. So my sister Biggie approached me as a director of SNP Tours and Travels. Nemugamba, we are young generation and we need to support our elderly people abasingawo ku myaka. And really, Muzei, we love you so much as we young generation. That's why SNP Tours and Travel came on board support, because I was in senior 1 2006, senior 1. Nenga fete bija news kile tumuda ku 2006. And now I was very happy to have an opportunity to support your music. Where all is gold. Abantu bandi bambuza lwaki supporting nanyo cause bakava mu mayinja we Jebavudde mu Haruna. Now we are with Fred Sebatta. So thank you Biggie to give SNP Tours and Travel an opportunity to support old that we call oldies music and today's generation music. At SNP, we don't forget that we have different services that we give to our clients. Oba abantu abenjawulo wano in Uganda ne bweru wa Uganda. So twakava mu Canada summer holiday, twakava mu Banyakitala fe ababikola. We are the leading and we have Banyakitala conference fe nyini fa bakitegese Toronto. So bw'olwa oyagalayo okuba n'omukisa ogutambula si bweru wokka. Oyagala kulambulako ensi zaffe ezaffe n'ebintu byaffe ebyawa. We are SNP, let us explore. Thank you so much. Tweyanzege mama wa Matendo naye katubuuzeeko mu mbuuza eyita abantu abasinga bayita ddole ya mwana. Omu yenna anyumirwa kadongo kamu bannange mwanguweeko buli luyimba lwemwali muwuliddeko zonna tugenda kuziyimba. Nze ng'omu nyina ennyimba ezisukka mu 30 oba 2. Naye nga bagambye nti bagenda kusalawo WhatsApp group. Bw'onooba osonze ku luyimba n'ogamba njagala luyimba gundi gaaze hali ekisanyu nange nyina ezange ze mumanyi nyingi nnyo era ze mwagala. Bw'osongako nti njagala kyatutonderwa ngambire. Bw'onoosonga ku saakasi oba ddole w'omwana kati oluyimba ezinasinga okutwala okufuna obululu obungi ze zijja okuyimbirwa. Nsuubira nti mujja kunyumirwa. Ekivulo kigenda kuba kirungi nnyo, kigenda kubaamu okuyiga n'okusanyuka. Osanyuka bw'oyiga. Ffe tetwesitaza ne bojja ne maama wo ne bojja ne mukoddomi wo ne bojja ne taata wo ne bojja n'omwana wo. Ebyaffe biba birungi nga abaali bamanyi Matendo okuva emabega yonna. Tetubeerangako awo nti tuzanya byakuwuka. Wabula ebyaffe bibeeramu okuyiga. Ekivulo ekyamatendo kirabibwa omukulu n'omuto, omuko, omukamwana bonna oba senga obaani. Ne bw'ojja naye tokwatibwa nsonyi wabula onyumirwa bunyumirwa ng'ate bw'oyiga. Kati n'olwekyo abadde oyagala kayimba kikembangira. Kyatutondebwa. Amatumu gajazikeke abanyawo ayina omusajja n'atalina. Kuba ensimbi n'omusajja bintu bikulu byezize nate okutangaaza. Mwalowooza siringi bwe bulamu n'etuuka okukujolonza balo. Dole omwana wange maama afudde ani anannyamba omunkanikira. Naye bw'onodduka siteeranyize olaba n'ebbeera linzirira. Namukola ntya omwana ndabye nze. Wabula bannange zinsanze nnyo ndabye. Omwana w'abendi ajja kugwedda
mulisange leka tomala obola bamukolera mu matendo ogumye mutindo ogumye mutindo ngeze noyimirira neŋŋambo basiyeye naye bwempulidde eddoboozi aga yeye bukedde tv mujje mutubuuzeeko abamu kubatadde sente mu kivulu kino. Okay, kale nga twolekera Bigi kajje nga omutesitesi w'ekivulu kino ajja ayogereko gye tuli. Kale Big Events abateeseteese ekivulu kino okutubuulira omutindo n'enteekateeka yonna nga bweyimiridde tutusembere wali eri. nti abantu bengi nabo wano sisaanidde nebayimira naye nsiimye nnyo entegeka batata bange bamama bange badde sibalabangako naye enyimba nziwulira okunoonya mwami Fred Sebatta tata we bali kunzikiriza nsiimye nnyo Bamatedo family tugenda tambula ate Uganda egenda kulaba concert kyetalabangako Abanayuganda bonna sina bigambo bingi bye bagamba naye mbasaba n'obuwombeefu nti nga 13 twagala Serena tuggale ogaisaawa 5 ez'okumakya inshallah. Mbagala nnyo Mukama abankuumi. Kale ebibuuzo ebifuutuka eyo mu ddakiika entonotono nga bigenda eri enteekateeka z'ennaku z'omwezi 13 Desemba. Koona baabo ekizibu kyange kigenda ow'omukulu Mami Fred Sebatta. Twawulirako ku scandals ezaaliwo emabega ku lwa music war nti waliwo abaamugula waliwo abaali baamutwala. Ekintu ekyo twagala okyogereko oba oterezeko omukyo naye aziza. Ekibuuzo scandals pozindoza nze nkitegeera obi naye sina nnyimba oba nakuyimba kwange naye nga bagamba bwenti nti ebirala biwulirwa nga byogerwa nebiwulirwa okukola bantu bangi abafomingawo kati ng'omulembe w'okulaba guno ogwa social media n'ebirala naye nze sirina buzibu bwonna ku nnyimba zange kyekituufu. Kale 2-3 Kona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Abanda inze Sebatta era nga nze omubanze abadde ayimiridde mu kibu ky'okukomyawo miziko y'omukadde nga mpita mu kampani eno gye bayita Bwajukidde nessama ebigere nensalawo mbanoonye buli omu gyali ne bakontakitinga nasooka mbeebaze bonna enakaseka n'abazadde baabwe mwebale okunzikiririzaamu ekirooto kyange mukikiririzaamu neebaze mamabigi kwekino kyakoze kubanga kino nakyagala dda I have been posting music ku TikTok amabega right now I'm over million followers era bonna nga bafanisi ba music. Ekikuuzo kyange kyalibadde nti kino tukikola omukwano naye olumu tuba n'ebibuuzo kubanga kale batubeerera baze okutukako ebibuuzo ne biba nti kino kikolebwa nga kibayisa batya ng'abayimbi ekyokubanga we look to
twanoonyako ne tuba nga tukomyawo music oyo kibayisa kitammwe bazadde baffe. Kale ngenda kufunayo ekibuzo ekirala kimu omukulu adde agala kubuuza bwe kibayisa music wamu nga bamukomezaawo ku mulembe abavubuka ne bamuwuliriza. Toyanga mweboye. Ono omukyala yavudde buvi n'agamba ndoza okusinziira bwe kimukwatako esanga yakwatiddwako n'agamba nti nze ngenda kutegeka kivulo kino mu mwaka guno era challenges nyingi zasanze byayisemu naye ng'ebyo situjja kubyogerako kubanga katuli tuwuza kimu kyokka ku celebrating tuwoza kimu 13 kati ebirala byonna ebibadde emabega tulina okubyerabira nga bwe nabagambye nti abannamawulire munsonyiwe abaabi n'abakyala mwenna era mbasaba busaba ekintu kino mukipushinge mukiwanike abapya ebbango muliwanike mwemumanye ebbango bamutegeeza naye yagadde kubasemberezaako ku lulimi ebbango muliwanike waggulu waliwo abadde bagamba okukulaakulanya ennyimba zino ez'akanomukomu woba ovuddeyo mu makubo amalambulukufu tukyagala nnyo naye ekibi kwe kubuuza omuntu ng'ono Dani Mugula nokuga nti wayi oluyimba lwa Dani Mugula baluzeemu ani yaluzeemu ogenda okumukubira nga kugamba nti simanyi munange nange napuliridde ku leediyo kyekibi so omuntu woba omutuukiridde ne mukkaanya n'omugamba nti nawange nti njagala kudda mu luyimba lwo kakati bonna luddamu ngenda kuluddamu mu ngeri ki ngenda kuddamu n'ebivuga bweti kati waliwo omuvubuka nemwerabidde erinnya neyegenda buzinaga nti njagala ekitundu eki kyokka kyenjagala onzikirize nze nkikube nga bwendowooza era namukkiriza kwegamba ekikulu kwe kutwala nannyini kintu ekyo yatwala obudde ng'aliira oleme kumusuula bbali omugambo omusabe bwakukkiriza akukkirize kubanga copyright ne wobamu avudde mu nsi eba emuwa emyaka 5 akyalina nyiruluyimbo lyokaludda public ndowooza ebaseranidde naye nga kikulu kutegeeragana na muntu nanyini luyimba atuyinza n'okuluddamu n'olunyumisa okusinga nanyini lu yes tetukigamba twagala tube nga tukwatagana naye nga mwekyo njagala nnyo okwebaza abayimbi aba music atali waffe bannange tubakubireko mu ngalo bampe ekitiibwa abayimbi batali bakategore akadongo kamu naye ab'engeri endala zonna buli wemusanga oyinza okumutuulira engeri naga nti kati ono banangenda kumugamba ki ogenda okulaba nga ate kwegamba ekintu ekyo njagala n'abakadongo kamu bakikoppe abantu bakadongo kamu abamisiki omulala nammwe muwangana ebitiibwa bawangana ebitiibwa mu ngeri yaabwe bwebebongako na biki ebirala naye nga bampa ekitiibwa ekyo kinsanyusa nnyo emyaka emyaka gyo mingi nange n'okugyogera gikwata ensonyi kale abapya bemuleeseeyo oba alaba abakadde bafe abasinga abapya gye bali kadongo kamu kati nalabye mu komawo manyize mukulembeze waayo nga ndaba abaana abato bali mu 100 ate nga nabo batandise okwebuuza tugenda tubalaga amakubo olina okubuuza nokubira nagamba walemeddwa naye nkola ntya kati ekyo kirinsanyusa abayimbi baffe abalala badde bamanyi nti tebajja kulabikako naye abayimbi tutoddeko na butoozi bano bonna lubirizi lw'amatendo lwonna nga mululawulaba wano kakati tujja kuba omukulu nga bwanateekateeka tulina okulabayo ne
n'abamizigo n'abajja okugattawo wakati awo nga mpumudde enteekateeka zonna jazituwa emitwalo giri 15 tiketi ate emmeeza ya miliyoni 3 ndowooza tisiki ekibi ennyo kubanga nayagadde n'abantu baffe bali abeeyo gye twava gye twakubiranga mu byalo nabo bambi bajje balabe ku kivulu nga kino era omugulu ne musaba omutegesi nakkiriza yeebale nnyo yeebale ddala kubanga kyabadde kisaliddwawo mu mitwalo 2 nagambako nze munsaasire abantu gye tuvudde ffe ne tuva nga tujja tuyimba musoko tulabe wano mukambuli oba mutulabe mukambala bajja kusobola mitwalo 15 yeebale nnyo kale mama ki goba otugabirawo kweri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze mama kinene ate nze kulabako Rahima. Nze natandika kadongoka kinana mukulu nga nina emyaka gyange 15 kati awogatagata babuze emyaka. Nitandika kadongokamu nenyimba n'omugenzi bawange Kyona Joseph azaala kinene mayo waduli mati nembeera mukadongokamu nga ndi ne Rodi Fred Sebatta ne Material Mbanga bebakama bange. Kati kyatuuka ekiseera oba mbagambe ntya nti bawange kale yali wafujjo ne batuwummuza ne tudda awaka. Bwe tudda awaka nze neesala amagezi agakomawo muki mukadongokamu mwali mu kibiina kimu bwe wabaawo emisango bange bano ababiri super singers. Mukama wange oli naafuna ekibiina n'agenda nandeka ebwomu ne tutandika okukolera nze oligino wa Sepiriya mu lumbe lwa Sembusi gwe bayita mangi nze mangi eri mukyala koloni nze nabizannya. Kati music wange bwe mukoowa nga nze nga ndaba sijja bufunamu nenzirayo mukyalo nembeera mukyalo netandika okulira embakasiya katolo gwamajyampita olwo kinene yali akuzeekuzeemu ng'akola ate wakatolwa. Kati ono yali azze kusaba ndowooza wakatolwa nga yamugamba nti omukyalo oli muzannyi ekundeeta ate muki mu Diamond netandika okuzannya namundabidde wakati kati awo era ewakati ate nenvaayo nga mukama wange Sebatta Fred Ampisi nangamba ojja kusobola okunyimbirako ennyimba ezimu n'okumuzanyirako ennyimba ezimu era nenzirayo 2012 ntandika okubeera ewaana awaloni Fred Sebatta paka nakati nkyali tweyanziza nnyo tweyanzege Mzee Matia banene tulyoke tukumbe nga tulinda kawa abantu bagala ng'olukatuuza mu radio abaali bambiri omukadde mujje mwenna mwenna ku Shena Hotel nga 13 Desemba nga tuline Sebatta Fred ffenna tumuwerekeddeko ne bakama baffe nga Dani Mugula mukulu Sensuwa n'abalala baffe bonna bano bamusayimoto bajja kubeerayo tesigala n'omu abatulabanga abatulaba n'abavubuka abagezezaako okuza ennyimba zaffe ku mulembe guno nga bakola TikTok mwenna temuggwayo manya temusigalayo drama temuggwayo okusigalayo kyembadde ntegeeza mwenna mujje mulabe ekivulyo mulabe byemutalabanga mwebaleyo mubayidda Madina avuddeyo ebuziizi gwomu kubabaggalawo nga tuyita abantu bannange olugendo lwange mu kuyimba natandika ojja kumpanika awomera olugendo lwange mu kuyimba nga lwesigana omwana oyo tuyite mwana kubanga
yankwatako nnyo omwana Fred Sebatta Sebo yankwatako nnyo nti nze nali eyo nali emurembeni lwalimu nemulumba nagamba kituufu naye esooka oliddeko naye wenatandika nasookanga nentyaayinza bwenti nasooka nzimba kalina zonna kanzimako nagamba tubaamu kutya banjagala nabe mukambwemu ng'okoze kyatayagala naye ate ekikola kyayagala atankamala nayitawo bwentyo nenvayo ebuziizi bwe nava ebuziizi negenda kukamumala olubanda bwe nava bwarasitawuni ate ono omwami yenantikira engule kyobukadisiulwadde emyaka era sigitya ne madiina tebinkwatako ebyemyaka nze madiina n'emyaka naye kwevu Sebo ina akayimba kenjagala nze wano wakye bampamu ebigambo bibi awo tuba tufundikidde bulungi amanya alekakoza nange nebaza nnyo omuzeeyi waffe Fred Sebatta nange yantereka okuyimba ne katemba era bwe nava nempanika ebinauganda n'ekibuga kimanyi kibayita nabosa bagoma ze nakiwandiika naye byonna byonna bibala bya Fred Sebatta kati yeyampa n'ekyansi nange okwata ku microphone kuba nali simanyi kuyimba nga ndi buzinyi nampa chansi nenyimba enjawulo y'abafumbo nampa chansi nenyimba vanira gumiikiriza nyokoye tata wange yimbayo omulala enteekateeka yeteekwa kati mwaka mulamba sikampeta bwewanyajula bwe olawaza tebandaba tekyaliro kale obusigadde bonna bonna bannaye mujje ku Serena ennaku z'omwezi 13 mujje mutuwagire tugenda bazibira tugenda bayimbira tugenda kubazanyira katebe mutanabangako ekitegeera kale muzeeyi weddangigula jjajja waffe nsaba webale nnyo ssebo amanya ddali mugulanga ebagambye esaalongo neno sina bingi bijja kwogera okujjako okubeeranjulira kubanga ndaba ttiimu yonna eri wano yonna yabapya batiimu ate nga ffe emyaka gyaffe gyemabega kubanga nayogera nammwe nyingira ekintu kino mwaka gwa 1968 kale nekigambaka nti mugwenebawandagabanga muki mupya naye nga teyenze teneko ekitonotono kyenyinza okubalaga nti yenze badde ekyasirise kanfumba n'omutwe nga kyabinoya anti nga wemika era newenkoma nga binsobedde essalamu eryakula lijjudde n'oluwombolegolodde bayita mwenna mujje kubanga newandibadde emyaka giri bwegityo naye eddoboozi terifa ekyo jagala kikakasa n'olwekyo tujja kubaawo second hand taliwa naye ndowooza oyo kamuyimbe ku luli kisigale kyama kya bannaye mwenna mujje ku lunaku olwo kubanga ffenna tujja kwolekera mutabani nga bwagambye mu saidi y'obuyimba mujje naffe tujja kubaayo naffe tubalage ku ekyo kyetulinawo mwebale nnyo mwebalire ddala Fred Seremba jjajja wammwe mwenna yatudde mu ntebe ya jjajja Sebo neyanziza nnyo Dr. Kwefuta okumpa omukisa okwogerako ku mukolo guno nze nno okutandika okulaba abakulu bano bonna nga bwemubanjudde abakadde b'ekkanisa betyo tubayita nja bagamba nti okutandika okutegeera natandika mbalaba abaami abo nembaagala nnyo kubanga gyerimu ku mikwano gya taata wange egyali egyaddala ekimu ku bisinga okunsanyusa muzeeyi Sebatta okuba nti nange yanfuula mukwano gwe namwagala nnyo naye nga mutya naye yakkiriza nansembeza nenfuna obuvumu naye ng'ekyatuuka okunsembeza gyali kyali kiwandiiko ku bimu ku biwandiiko taata wange byeyandekera yandekera omwami Fred Sebatta
abantu babiri balina mu ddaame kati buli lwembalaba ndaba bakadde bange era kyokolaba nti mbawa ekitiibwa nja kukibawa ne bwe tuba tusisinkanye mu ggulu saati muzeeyi mpita abantu bajje bangi ku lunaku olwo era nange nina essuubi nti nja kubeera omu ku bayimbi ku lunaku olwo mujje bangi njagala ekifo kino kitulimu kifuuke kitono bannanyini kyo bategere nti baazimba watono webalenyose Nze Fred nsaba ofundikire osibule nfundikira bwe nti nankoola abawagizi bange bonna abakadde abavubuka manye nti walimu n'abantu bagenda okuleeta obuleesi nga bamugamba oba mutabani we oba muwala we ng'amugamba nti jangu ogenda olabe ku musajja gw'oludde okulabako kati ensaba Katonda omulamu abasobozese okubaleeta obulungi bandabeko bazzukulu bammwe batabani bammwe na buli muntu yenna akulidde ku nnyimba zino nga zibadde zikushepinze bulungi n'ovaamu omuntu naawe jangu ondabe kubanga sibagazitanga ku mbaga yange yakuwasa kaakati eno y'embaga yange gyembayiseeko okujja okundabako tuserebulatingire wamu nammwe nga ndi mu myaka yenaakakolera emyaka 42 kaakati naawe mbakowoola mwenna jangu kubanga bino byaffe biba kusanyuka na kuyiga abantu bajja kusanyuka bayige ate era njagala nnyo omuntu onduguze ne wabazze mu kivulu kyange kyendimu nga tategeeragana na munne addeyo ng'amukutte ku mukono. That is my golden goal. Tweyanza nnyo